tulaba tulaba ku Sebusitaka extra UG wano wetwogerera Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'akulembeddwamu ba VIP banne wano ku Lutikko e Rubaga agenda kuba assayininga mu kitabo ky'okungubaga funkubagira omugenzi kati Sabasumba abadde Sabasumba w'Ekereziya ya Uganda Sabasumba Yona Kizito Lwanga yavudde mu bulamu bw'ensi eno wetwogerera kati atuuse agenda kuba nga assayiningako mu kitabo eky'abakungubazi Honorable Kyagulanyi atuuse Honorable Honorable Kyagulanyi Ssentamu yaddako kati essaawa eno kubanga asayininga mu kitabo eky'okungubaga Honorable Kyagulanyi Ssentamu n'omukyala Bobi Tungo Kyagulanyi basemberedde okutuuka ku kitabo abakungubazi bwe bawandiika okulaga okunyolwa kwabwe eri kati omugenzi abadde Sabasumba w'Ekereziya ya Uganda Archbishop Spirian Kizito Lwanga avudde mu bulamu bw'ensi olunaku olw'eggulu kiri ekyakeesiza olunaku olw'eggulu gwatulaba yona gyosimanyi gwatulaba ngezaako kuba nga nkutuusako n'embeera Honorable Kyagulanyi Ssentamu n'omukyala kati baddako kubanga asayininga mu kitabo kino eky'abakungubazi kwe awerekeddwako ababaka b'enjawulo okuva mu kibiina kya NUP ne tulengera omukyala Bobi Tungo Kyagulanyi atuuse akutte bayiro obubaka bw'empandiiso okuwandiika mu kitabo ky'okungubagira kati omugenzi abadde Sabasumba w'Ekereziya ya Uganda abadde yavudde mu bulamu bw'ensi eno so gwali eyo kyolina kukola kiri kimu kubanga tulemerako subscribinga omenga ofollowinga ensonga zino zonna paka otunakutuusa kubanga tukuweereza buli kimu kyonna wekinaa kiba kituuse Kyagulanyi Ssentamu amaze omukyala Bobi Tungo Kyagulanyi amaze okusayininga kati His Excellency Honorable Kyagulanyi Ssentamu takutte bayiro kati asayininga mu kitabo asayininze kati yali mu kusayininga Uganda wange subscribinga followinga Honorable Kyagulanyi amaze okubanga asayininga mu kitabo ali mu kusayininga awoolaba akutte empandiiso kubanga asayininga naye ekiri ku geeti wali abawagizi bali ku geeti balinze Kyagulanyi okubanga afuluma kuba embeekuulo nyingi ebyokwerinda byo binywezebwa mu kitundu kino amaze okusayininga Honorable Kyagulanyi Ssentamu amaze okubanga asayininga mu kitabo kati katudde ku ludda luno tumulindire wano Honorable Kyagulanyi Ssentamu amaze okubanga asayininga Honorable Kyagulanyi Ssentamu In English, Honorable, your message to the Christians as we mourn
the late Archbishop Dr. Cyprian Wanga. It's such a tragedy that we lost Dr. Cyprian Wanga. And my message will go to Christians, but not only Christians, because this, as the Catholics in Uganda that we are facing, our brothers and sisters, the Muslims have been facing for a long time, and indeed all Ugandans are facing. There is a very disturbing pattern in which outspoken, eminent religious leaders have died in the recent past. We saw the death of Sheikh Anas Kalisa, we saw the sudden death, unexplained, of Sheikh Nuhu Muzata. We saw the death of Bishop Kagwa in Masaka, and now, yesterday, the death of Dr. Cyprian Wanga, the Archbishop of Kampala. It is a disturbing pattern and it raises more questions than answers. And we are encouraging all peace-loving people, all concerned Ugandans, to ask the important questions and demand for answers. But as of now, we can only condole with the entire Christian family, with all Ugandans, for the death of our Archbishop, and we pray that the Lord receives his gentle soul in heaven. You asked for the cause of his death. You're questioning the cause of... Yes, it's not me. All of us. I am speaking on behalf of many Ugandans that are questioning the death, not only the death of Dr. Cyprian Wanga, but the death of outspoken religious leaders, deaths that have not been explained. Muruganda. Kyanaku nnyo kyakunyolwa nti twaviiriddwako Sabasumba Waffe. Obubaka bwange tebujja genda eri bakatoliki oba bakristu bokka, wabula bujja genda eri bannayuganda, kubanga kye tulimu olwaleero baganda baffe abasiraamu babadde bakifeesinga ebbanga ddene. Tunajjukira nti abakulembeze b'amadiini abateerya ntama abadde boogera ku nsonga z'abannayuganda banyigirizibwa bafudde mu ngeri ey'amankwetu. Twasooka kulaba kufa kwa Sheikh Anas Kalisa, netulaba okufa kwa Sheikh Nuhu Muzata, twalaba okufa kwa Bishop Kagwa we Masaka, katwalabye n'okufa kwa Archbishop Cyprian Wanga. Okufa okwo konna tekunyonyoddwa. Okufaanana ne bannayuganda bonna tulina ebibuuzo bingi ebitaliiko ansa, era wakati mu kunyolwa njagala okukunga oba okusaba bonna bekikwatako babuuze ebibuuzo ebyetaaga okubuuza era babanje ne ansa, kubanga kino si kya bulijjo era tekirina kusigala nga kya bulijjo. Ani gw'oyagala ayanukule bannayuganda ku nfa etategeereka? Well, bwe tuba tulina gavumenti, bwe tuba tulina obukulembeze bulina okunnyonnyola enfa y'abantu bano bakulembeze bamaanyi, bano bakulembeze abadde basitulanga amaloboozi gaabwe okwogera ku bintu ebinyiga bannayuganda, bano bakulembeze abafudde mu nfa etategeerekeka. So twetaaga okumanya kiki ekibasse. Akokoka, who owes you an explanation on the death of the religious leaders that are... By law and by morality, any leadership owes explanations to the people that are being led. If we have a government and that government is accountable to people, we expect answers from that government. Nsonga ya Minisita Mpuyingo agambye ebyobufuzi byaggwa ate tulaba nga waliwo abawagizi banupa b'Abannayuganda bakyali mu kkomera. Ensonga eyo gyogerako otya? Gavumenti ya Mwai Museveni yeefiirawo nnyo okulaba nga ebikolobero ebikoleddwa ku Bannayuganda nga biggwa. Efuba nnyo okulaba nga Bannayuganda beerabira ensonga enkulu. Naye kirungi nnyo nti Bannayuganda si wano wokka naye okwetoola eggwanga lyonna bakyayagala amazima, bakyayagala obwerufu ate nga bajja bufuna. Honorable Kyagulanyi Ssentamu amaze okuba nga alambika ensonga zino nga bwaziraba zirina okukwatibwa. Asabye bannayuganda ffenna bannansi tuveeyo kubanga tubanja Ekyase Sabasumba wa Buganda, Sabasumba wa Uganda, Kizito Cyprian Wanga. Byebyo ebigambo bye nze Devotion Matuvu mbaddewo okubanga kutuusawo eno embeera yonna wano we tuli ku lutikko e Rubaga okubanga tukutuusaako buli kimu nga bwekiraba. Sigenda kubanga nsukka wano olwakadde naye ng'ekiri ku gate embeekuulo
olwaleero nsaze okukolera mu mask era ne social distancing kutwalira wamu we kiri wano muganda wange ngezisa kubanga kutusako eno embeera nga bweri ebisinga byonna mbikuwadde sigenda kubanga nsukka wano buli kimu kikuwadde n'okutwalira wamu naye kiri ku geeti wano muganda wange embeera nga bweri abantu balindiridde Honorable Kyagulanyi Ssentamu era gwe bayita pulezidenti waabwe Honorable Kyagulanyi Ssentamu kambe nga kutwalayoko olabe embeera nga bweri owa kamera ey'okubiri njagala ntwalire awali Honorable Kyagulanyi Ssentamu atubulire embeera yo nga bweri kiri kiti eyo Kamanyidwanga abadde Sabasumba Kizito Lwanga wabula omubaka wa Kyaddondo Robert Kyagulanyi Bobi Ssentamu alabiddwako ng'ayingiddewo bano babadde bayitirivu ababaddewo netwayogeddeko nabo ne bategeeza ng'embeera eno weyabadde bannange tusobeddwa nnyo bannange Sabasumba Kizito Lwanga bannange abantu bano babadde bayitirivu wabula nga poliisi elabiddwako ng'ebakutte bulungi nga terina muntu omu akubiddwa twagereko n'omuzungu eyabaddewo n'ategeeza nga Father Kizito Lwanga era n'amutendereza. Now the three shows I've called the Father Kizito Lwanga station and the reggae station and the region called the tribal station. I called the cry calls of the people they vote for there and the region called the destiny. Ebigambo abadde biyitirivu kamala bukamazina abategeeza nga Father Sabasumba Kizito Lwanga efa gye yafuddemu etategerekeka twagereko n'ab'eŋŋanda n'ab'emikwano ne bategeeza abasangibwa ebugerere kyampisi bannange embeera gye tulimu abadde atuyamba okamala obukamazi bannange emiranga gyabadde gy'amaanyi okamala obukamazi era nga agenda kuziikibwa olunaku lwaleero n'asoboka Diana yakusagire eggulire Lwabukede TV wano Lubaga Lutikko ate nga tuvuddeyo twengera mu maaso omusajja amanyiddwa nga Papa Francis ono yalabiddwako ng'ayogerako eri eggwanga n'agamba nti no obubaka bwonna agenda buweereza katwogereko ne Papa Francis katubirabe omusajja amanyiddwa nga Papa Francis yalabiddwako ng'ayogerako eri eggwanga ng'agenda okuweereza obubaka era nga bugenda tuuka. Now the travel station I call the Vincent Uganda and the region called the Kizito Lwanga station I call the Pink for the People and the Peaceful Station I call the Kenya for Danger and the recent Kenya for Danger State Police. Abantu bano babadde bayitirivu ababadde okamala bukamazi wabula nga kigambibwa abantu bantu ayogereko n'ab'eŋŋanda sayini nga utukale basibule ate mwebale kujja okulaba nga muweesa omukolo guno ekitiibwa olwa omusajja abadde ow'amaanyi ennyo abadde ate eryantama nga buli ekikwata ku bantu okulaba ng'ayogerako ow'ekitiibwa Kizito Lwanga yalabiddwako nga kigambibwa abantu bano babadde bayitirivu mwebale nnyo abalabi ba TV zonna mwebale kujja.